Ilo mubaka wa NUP gwo baddomanyi. Mubaka wa NUP bomanyi bonna gwe bantagingire wano tunyumire live. Gwe wesirikire ngosunsulire. Ngana wange Paulo ogambo otya, Steven ogambo otya. Tugenda kunyumirwa nze nawagambye Bbugu mulitandise kakati waliyo ebifa munda eyo bye mutamanyi. Kati nze ngenda kubasunirako. Waliwo n'abatuula obufofufu. Ekitebe luli babadde bakyebalama kakati nkugambye ekitebe saawa zino kye kiri ku mimwa. Abamu basooba kiro mu kazikiza naye ffe tuba tulaba ebitangaaza byaffe bibeerawo nga biraba. Mwanyinaze Elizabeth Odo wankutumiddeko liizi. Muwataginge mbawe ekiboozi. Mugenda kugamba naye akasajja kakyagulanye, akasajja kalina amaanyi, akasajja kalina feva. Bobi Wine. Nze I salute you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekinyonyi kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleka ebizibu byonna ebadde bikutawanya. Nsangwa ku namba eno 0755662. Na kiki kyotegeeza bali genda okujjukira okuzuukuka nga bwakeddeja. Muzikirize mbuze ku babami bange abawangalira mu ggwanga lya America. Mbabuzaako nnyonnyonnya we Boston, Massachusetts, Washington DC, California, wawalalao bentera okunyumyanyumyamu nabo awo. Seattle ewa mama Nabanja ye yatugamba te Seattle eri UK. Fe Seattle gye tumanyi eri mu America era waliwo abaline Seattle awo. So kati kanziruke kipayo ngendeko mu ggwanga lya Canada, Ottawa awo, yewe walalao, Ontario, ewalalawa baganda banga abali Sudi abasangoma babuzaako nnyonnyonnyonnyo. Baganda banga abali Tanzania nnyonnyo bakuyita batya tetwekwekerera. Gwe tukugambirawo mu lujjudde ne tugamba gundi gwe terezaamu. Ne woba okutte kazindaalo tukakugobako. Tukakugobako ntugamba ebitiibwa byo bijje wali. Bwoba toli ku mulamwa ABCD akazindaalo ojja kavaako. Kakati twabaddeawo. Twabaddeawo tuli eggomba. Bannaffe bannabyabufuzi babaawo. Nabagamba kati wano we tulaga. Luli babadde beebalama okuziika. Luli babadde beebalama emikolo. Luli babadde beebalama zi tournaments zino for soldier tournaments. Luli babadde beebalama activities za NUP. Luli babadde beebalama ekitebe kya NUP. Naye olwaleero ekitebe kya NUP activities za NUP ogenda kuzirabako bakampomedde. Sitera kwagala kukozesa nnyo linnya lya bakampomedde abo mbanga kakkanyiza abantu baffe. Naye ekisuuka kankozesa erinnya bakampomedde. Ekisaawa yeeyo bakomawo omuffe ne bwe baali balabanga abatalina mugaso. Baali balabanga abatalina mulamwa essaawa za kati batulabamu omulamwa. Bakomyewo. Naye naffe twaswikinga munnaaye bumba mutulowooleza wali we twali 2021 nti munnaaye pulezidenti waffe tulina omuwa abantu bagenda okukolagana nabo. Kasita tutunuulira pulezidenti kakati ayimiridde nange ngenda yimirira naawe. Yes, naffe mutusomesezza. Atayimiridde nange sikuliyo, naawe tondiyo, lwaki nkuvimbisa ng'ate nzondeke eno neeyaguza nkuta. Ne mutulaga nti wabaawo omukolo ng'ogwo kamera we ziri zijjuddawo ne mulyoka mulaga nti mufaayo nnyo. Kakati tuwaddeyo akasente kamera ziraba. Naye tudde ne mu kikunju ndo nakubira kasimu. Waliwo omubaka gwe nakubira essimu yali kyali wange. Era manyi ku live kuno kwali era jjajjiraba.
naye namugamba gwe siriddamu kukubira ssimu nze nuwa mutwe nkukubira essimu ompe personal assistant wo nti ayogere nange aŋŋambe gwe nga wootaliiwo wooli bize nze era talikiddira taliddamu kunka nze nkubye essimu nze mumpa personal assistant nze yali kyaliwe yakola buli kimu kyonna atakubira masimu nti nkola ebeeta nina ensonga yange yesimba gye njagala okutunuzaamu kati personal assistant oyo mukwate kuva ddi nga nkwata we nalinga naawe nga tupalikana essimu ne weeba kirongo basawa 6 ne nkukwata nawe niwemba nga njikuba wona we njagalidde onkwata kati olwaleero ngamba nti personal assistant yabankwata kuki namugamba tokiddangamu nze ndi nuwa mutwe yadde ndiyala naye ndi nuwa mutwe era sigenda kuddamu kukuba simu wano bw'oliddamu n'olaba essimu yange ate nange weesonyiwa essimu yange toddangamu n'ogikuba twegwako eyo nga yeebwalabwala alwaye namuguddeko yenna yeebwalabwala bw'ati nange ne muli akawaani tujja kuvimbisa abatuvimbisa tujja kuvimbisa abatuvimbisa mmwe lumbadde mulaba muli b'amaanyi nnyo mutandise okukola obukuukulu mulaba muli baakabi mufunyemu kasente muzeeyo mu constituency mugulira abalonzi mutandise obubiina bwa niigiina mulina obubiina bwa niigiina obwo mukutta abakyala mubakwata obujega mutandise okugaba ensigo nti simanyi tugoba nsigo tugaba ndokwa za mwanyi kati akaliro mukawulira olwaleero mulaba omusajja amaanyi gakyaliwo mutandise okubagana amameeme 2026 tugenda kuba bakambwe 2025 ndulinze nayiwawo omubiri nenjirawo pulezidenti wange okiwuliriza nenjirawo nammwe ababaka ne this time around onaiboka wali abubeka nkutumiddeko Hilary Ekiyaga nkutumiddeko yes nze nuwa mutwe ngenda kuyimirira n'abayimirira nange ffe tetubasaba kinene situsabiriza nze njagala mbuli ono mbaka ngamba nuwa mutwe ankubira essimu nga nsabiriza ngenda okukubira essimu nga nina ensonga ey'essimba gye njagala onkwatire kulwati ntagalatagala ngende mu balala lwati ngenda mu balala nga gwe wange wooli nga tesigenda kukuba mpoole kuleetedde ensonga njikute bolingidde ne ngamba ABCD neetaagamu just kunsikamu mukono katono sikusabye kinene kale ate mwe tuddukire mu bali abanyampi nga mwe abaffe mwe muli tuddukireyo mu banyampi anaagamba omuntu enjagala kuyamba nga kakamera akateze wali amala akupolookerera omugambo amala akukwate offside nga tulina abaffe sincerely speaking mulimba katukaba katono nnyo kyokka ate kamera wezibaawo olusinga mufunye chance muli ku kitebaawo kamera weziri waliwo activity etambula ne mulaga nti mulina nnyo muwaayo olw'okuba kamera zibalaba bane ekintu ekyo kiruma ekintu ekyo kiyisa bubi tekiruma nze nzekka n'abaana bangi era bakikomplainingako kamera wezibaawo zibalaba ne mulaga nti omwana n'abuzana kane sente zibawaayo ez'empitirivu zitunga kamera zibalaba wano we tutuuka wano ntulina ekizibu omukulu omutuukiridde nti ABCD munaye mu muntu akulaga ye nga waaliyala nnyo nga waaliyala nnyo abalala akugamba jangu mu ofiisi otuuka mu ofiisi nga ab'obufaananyi bali wali n'obusimu babana mu nsonda wali bakutezedde ani ajja nuwa mutwe yajja kakati mukubidde akasimu ajja oba be ba personal assistant baba bazedde eri mu nsonda n'obusimu babuteze bati ne buli kooda babuteze bati mbeera ki eyo gimulaga mbeera ki eyo gimwagala otuyisa era nga ate tubamanyi nga n'omuntu kansigale eno sijja kgenda ani gwogenda okukwata ransom enduuka okwagala okugambako nga sisobola kugambako olw'okuba munnaaye ate no nvudde waawo jo nga tubeera mu kuziika ababaka babaddewo muganda waffe saazi kuba twabadde wa saazi awo saazi nga yatukyazizza
yadda achazizo omukulembeze omubaka Mwanga Kivumbi yabaddewo mubaka Francis Katabazi yabaddewo Hassan Kirumira yabaddewo babaddewo ababaka bangi nga serabidde ne Katongole Bumira Nsanafu musajja wange Katongole Bumira Nsanafu ne Honorable Mubiru James ade baganya okumwanjula ne president n'amwanjula amuli organizinga babadde bagalo yisaamu amaaso ese babona bo bakulembeze Bumira Nsanafu mukulembeze w'ekitundu eyo mu Lubaga abeerayo ddo tuddo lwakuba muganda wange oyo nze mbadde nteesa bw'oba osobola wandifunye ekifo kya kansala road kansala kubanga wali muganda wange waliwo engundi nnene omanyi kati tugenda kubeera liye eri baganda baffe naddala abagala political positions kati muganda wange Katongole nkwagala nnyo nenandi kwagadde nnyo ng'oli ku City Hall awo yes ng'oli ku City Hall awo muganda wange Katongole Bumira Nsanafu osokoza ozukanyemu ku City Hall awo simanyi bona akitwala naye walindaba banayembiranye ekisooka abasajja balina kasente iyo bimanyi ekyokubiri abasajja balina amaanyi agasobola okuuma akalulu n'okabba ase mu mulowooza mu opposition mwe mutali babbi mu opposition tulina ababbi b'akalulu ba MP balinga ya master mukubba akalulu nga ne wobofa nga ne wabawa NRM nga ina system yonna nga tajja kusobola kamubba nga ajja kamubba kati nze ntunulira mu factors zange ne ntunulira musajja wange Katongole Bumira Nsanafu ojiwuliriza wanga tejo tetwagala tujisuwe amaanyi ge gundi vige yo jalina ojiwuliriza kati nze nandibadde njagala nnyo muganda wange Katongole Bumira Nsanafu ogundi yeyo amaanyi gogo na buli kimu kyonna ne obanga oyingira City Hall awo kwa kati tuteekateeka baganda baffe etumanyi kuba kati awo wooyagala wazibu munko kuba ndaba ebikonge ate kati ne Mukasa Rosias naye asimbudde luli ettooke libadde ng'eryabulawula kati Mukasa Rosias yasimbudde yakomyewo ku kkubo yakomyewo ku bbala kwali ate azitowa kitegeera kati ate naye ate aliko ebijinji ebirala okiwuliza aliko ebijinji ebirala awo naye ebimuli ebbali awo okiwuliza kati nze nabakyali bange bentunulya naye ngamba Bumira Nsanafu oli mulungi nnyo taano wange naye lwaki toyingidde City Hall okiwuliriza ono adangamba leeri gwe ebifo bingi awo muganda wange nkugambye wetugenda Kanayo kyani mwe bbugumu temunnaliraba naye nkugamba wetulaga ebbugumu likitiifu mbaleeta naagayo tuli ku kibozi kya 2026 nkukubira tochi mu babaka baffe bingi nnyo ebimu tetunnabanjulira tetunnabafulumiza naye tugenda kubafulumiza mpola mpola tugenda bafulumiza mpola mpola kati wano ndi ku NUP siri kusaidia people power wano discussinga NUP oba kategedde kubanga tetulina wingi ziri bbiri okiwuliza tulina wingi ziri bbiri kati ndi ku wingi ya National Unity Platform kubanga olede road map yafulumye dda sagala onkwata offside sagala ongambe ndi kati no mtu discussinga 2026 yes discussinga 2026 lwansonga road map ya NUP ya 2026 yafulumye registration eriwo kati national countrywide mobilization countrywide membership registration even focusinze ku 2026 kati it's where I'm focusing when discussing amukategede baganda bange atulwalira bananjagala ku revolution side eri ya people power movement lero nkuteko ku NUP wanjaga tutambulire wamu nga wanzijawo gondi adangamba mgana Paulo iso adanga Katongole tumwe chance. It's not about chance, it's all about twagala ku westinga swagala Katongole westinge time ye ne little resources ze abantu wetulabanga bwayinzo obutasoboka kati twagala Katongole ateke resources ze ntono n'amanyige atagenda abantu wetulabanga atajja tuyamba nnyo
ajja tugattako nnyonnyo kubanga sitewolo yo wogiteeka mu katongole mu miransanafu nga omulaba mu miransanafu n'omuyingiza siteholo mwana wa maama guba gujja kugajja oba ojja nnyumirwa siteholo bulungi nnyo so kati mmenyaamenyamu awo nga nziruseewo katudde eggomba eggomba abakulu batudde banjudde abakulu babanjudde ani munnaye manyi gomba neiba wa Butambala beddiringanyaawo okiwuliriza batambula bumu bati munnaye ai Muwanga Kivumbi mugezi nalabye abantu abagezigezi naye Muwanga Kivumbi mugezi nnyo yobala abantu abo bamu batuluma kyokkola nze I respect nnyo Madamu Teacher Namboze banga otunulira Namboze oyo batambulira mu kaliba y'omu Honorable Namboze Kivumbi Segona Mpuuga okiwuliriza babadde balina kaliba gye batambuliramu y'emu ey'ebyobufuzi okiwuliriza bulungi nnyo naye nze olwaleero wemba Muwanga Kivumbi nendaba kyali wange Mpuuga ng'alina ekkubo gy'agenda nga ndaba anytime agenda kutomera kyokka Namboze kyali wa Mpuuga kyali wa Kivumbi Namboze akoze buli kimu kyonna mu byobufuzi wano nze kuba oyo omukazi nze ya-inspiringa nnyo okuwuliriza politics okwenyigira mu politics Namboze wa Mambo Bado Namboze Madamu Teacher oyo w'ebimeeza yali muzibu nnyo yali muka nnyo kagamba Namboze ng'akoze buli kimu kyonna Namboze alina ka respect kageininze mu byobufuzi wano Namboze alinga godmother Namboze buli kimu ekyetaagisibwa mu byobufuzi bya Uganda wano akituuseeko in fact ali ku level sobola n'okuvuganya kuba president okiwuliriza nti Namboze this time yeetwalanga eruda mu byobufuzi ayinza okwebuuzibwako ti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne leadership ya NUP esobola oyita Honorable Betty Namboze ne respect yokka abaana gye bamuwaako ba foot soldier ne bakulembeze banne gye bamuwa naddala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne David Lewis Lubongoya ne Balaasi Nubi Namboze n'akubamu akafaananyi naga naye ekitiibwa bakimpa mwetuuka mu kifo really eriko omani waliwo omuntu atuuka mu kifo wabaawo akantu aka akamuweebwa naye na feeling nti yes oshegera mwendi mu kitundu ntuuse nga kulaba waliwo akenjawulo ku banne kati Madamu Teacher Namboze gye yabitunulamu byonna n'agamba sikyalina kyamaanyi kyennoonya ekiwuliriza buli kimu nkifunye waliwo wentuuse abangi we balwana okutuuka naddala mu byobufuzi by'e Uganda ekyokubiri nkuliridde okiwuliriza kakati kiki ekindeetera okufiirwa bakayita batya morality kano ne integrity eno kino kankibuukemu Namboze n'abuuka mu Mpuuga n'amuleka kati we neebuuliza kati osegona ye kubanga Segona n'Empuuga bati era emizannyo gyabwe bazizannya bati ate balina ebibagatta bingi naddala mu kwemanya bo beemanyi bakabi nje mu kwogera nga balengezza ekirya kwegamba bo beeteeka nnyo waggulu wali nti bo be bali ku top the cream la cream abalala bannaabwabwe ne baba balina kye babasinzaako babalaba ng'abali wansi boogera bamiima beemiima kugamba balina ebibagattaaba kati abo tosobola kubawula munno omu ne waaba agenda mu kinnya bakkirira babiri kati balinamu akaproudinensi ako okibuliza si kibi ne sometimes waliwo ekituuka n'obala kubanga ebyobufuzi bino muzannyo gwa kubala ntiddamu politics is about interests osooka n'otula ku mmeeza n'ogamba interests zange ziriwa nganze omuntu then interests z'abalala ziriwa okiwuliriza ebyobufuzi it's all about interests kakati olwaleero wemba Muwanga Kivumbi nina ebitabo byange mu byembaliira nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ankubirako ne Kasimu
ne Secretary General wa NUP nankubira Kasimu ne banneebuuzaako timunne waliwo kino bwekiti ne bwekiti olabye otya kino bwekiti ne bwekiti mmanya wawengwa nenziramu ne ŋŋamba nze Muwanga Kivumbi mu NUP temuyinza kubaamu Muwanga Kivumbi mulala naye akantu kano abasajja bano ke bankola nti banneebuuzaako balina ekitiibwa kye bampa lemirello kankola omulimu gwange obuvunanyizibwa bwe bampadde sigenda kwewanika waggulu nti oyo Kyagulanyi wali nze nina okubeerawo wenwegisiwe nina kuba wali Kyagulanyi wali nange nsobola Kyagulanyi amakya okategedde kaakati bwe mba nze Muwanga Kivumbi nendabanga Nambooze azze ebbali ekintu akibuuseemu kati nze Muwanga Kivumbi mba musiruko enkanaki okugamba nti nange kangende n'empuuga Muwanga Kivumbi yakankanye tayise Muwanga Kivumbi okwogera Kazindaalo n'asoma nkugambye mugezi nga yasomye embeera yagitegedde n'agamba kubibadde biyitingana bino yadde ne president wali bano abaana mbatya bano abaana babayita kinanjo kyantimize bano abaana tebasaaga bano abaana tebabikkirira lekoti ng'ate ndi ku butaka waka Muwanga Kivumbi n'abagamba sijja kwogera n'abagambye sijja kwogera Kazindaalo mukaleke nengamba singa Steve ayitamu Katongole mu Miransa nafuna ayogeramu n'amuwa Kazindaalo Muwanga Kivumbi yaganya Kazindaalo era ne ttaano wange Gaddafi awo ne mugamba Gaddafi ebyobufuzi obiraba ssebo ne mugamba kati linda ko wasigaddeyo move egi Muwanga Kivumbi kaganya Kazindaalo nga bamuintroduce nze alina okubaako wagenda okiwuliriza tetwatwalidde nanina akamalo kimugamba tetwatuteyadde even 5 minutes Muwanga Kivumbi ng'asotya mpola mu kanzu ye ng'agenda asembera ewali Kyagulanyi n'agambye Gaddafi kanula amaaso n'agambye Gaddafi twalumire ngamba Gaddafi njagala otegeere ebyobufuzi kyeki njagala otegeere politics kyeki njagala okanula amaaso bulungi nnyo lawadaawo Muwanga Kivumbi mpola mu kanzu ye paka president we yabadde president aye ate naye abafuzi bano beekubira pass akati nze nsubira naye abantu abanyigira chairman Nyanzi abalumba Nyanzi omanyi kati Bobi Wine babaagala omulumba tebamubuuka babuukira Nyanzi mwe baguzingira bati mu Nyanzi mwe bagumalira genza okulaba chairman Nyanzi omusajja bambi amukubidde pass akatebe tekabadde kakalu within gundi wezikinga akatebe kakalu Muwanga Kivumbi najja mpola nawozaako omukulu n'amugamba suula wano akamane katandika jako omukulu n'amugamba kakkana bamugumo ekikulu kubeera ku mazima ekikulu kusigala ku mazima bino byange simanyi kikyabadde mu kafubo nze njogera mu byange kubanga Kivumbi ye yatidde okukwata Kazindaalo okujjawo okubaako nekyayogera ng'amanyi essaawa yonna eggaali eyinza okumuyitamu eyiruva okwaya n'agamba let me be smart ndi omuzannyo mmanyi we baguzannya kansooke netereze kansooke ngendako nekyo kyonna saakirayawo bwati naye nalabye obukakkamu bwa Muwanga Kivumbi ng'asemberedde Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ow'omuziki Ghetto Youth Muwanga Kivumbi omusajja alina zi PhD mu byembalirira omusajja aludde mu byobufuzi by'eggwanga lino Uganda Muwanga Kivumbi yayogeza amaanyi amayitirivu ng'ali mu ka press conference ne bannamawulire n'abagamba nze nali mubaka nga ne NUP tennajja Bobi Wine yansangamu mu byobufuzi wano
nalabye Muwanga Kivumbi nga nze nuwo mutosinza nakutuuka ku bukakamu bwe yabaddeko nga yeebombese ali hambo ali maaso ga Bobi Wine engamba Gaddafi okirabye ssebo Bobi Wine wanjawulo bw'otumirira CV ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert naddala mu byobufuzi Muwanga Kivumbi amuli wala kubanga ne president munaye ate takoowa kubawaana era abawaana n'abagamba mmwe mbatwala nga kyakulabirako bwe mba nina kye neetaaga awantu mbeebuuzaako nengamba Gaddafi ogirabye gye bayita feva ogirabye nti Katonda wakuteekako amaanyi n'abakuli waggulu wonna basobola okukkakkana kubanga bakimanyi gwe maanyi gaabwe ku ggwe we bajja essannyalaze ne liranda gwe maginenti. Muwanga Kivumbi yakakkanye Muwanga Kivumbi nga ne wooleeta grade essaawa ezo tavaawo nalayo amasannyalaze nga gayise mu musajja engamba naye abasajja bano lwaki otuuka ku ssa erifaananako bwe riti ng'olina obudde obusobola okukubira omusajja akasimu omusajja n'ongamba munnaaye waliwo ebitambula bwe biti ne bwe biti naye nsaba onsonyiwe ninawe nayisizaamu wano weewati ne bwe bati okiwuliza nemugamba lwaki mutuuse okuteekawo embeera nti omusajja wa temumulinaako access eyogera naye kubanga olwaleero buli omu ensinensi ekwegesa amaaso weewaalabwala ozze wali omusajja okiwuliriza ogezaako okulaga nti okakkanye nnyo oli muntu mulamu kugamba mulina ekifaananyi kye mwagala okusiigira ensi nti omusajja temumulinaako akisesi naye ng'omusajja mumulinako akisesi. Ago ge maanyi g'abantu boolaba bali mu kusattira batya Bobi Wine tebamutya nti lwakuba Bobi Wine w'amaanyi bamutyako kimu nti Bobi Wine alina abantu. Oyinza okwogera ebikyamu byonna ku Bobi Wine naye n'otuuka ekiseera ng'oyagala okwetondodde gy'ali. Ababaka b'NUP bangi luli babadde nga tebagambwako nga balabira ddala nga Bobi Wine talina kyabagamba. Olwaleero balaba essaawa etuuse tusemberera enteekateeka z'okuddamu okwewandiisa okulonda. Baagala kkaadi y'ekibiina naye beebuuza nti ffe abaavuma Bobi Wine abantu tubayitawa. Tuyinza okwagala okuddira mu bibiina ebirala naye abalonda be bantu. Tunaabannyonnyola ki nga twayisa mu mukama waabwe amaaso? N'olwekyo tulina kuddayo ku Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bw'ayisa ekigambo kye mu public nti atusonyiye kitegeeza n'abantu tujja kuba tubalina. Kati ke kaseera buli omu okusalawo owawaagwa. Bangi bamenyesedde emitima. Bangi bo bakkiriza nti katwemenye tugende wa Bobi Wine osanga anaatusonyiwa. Abo bwe baakozesa ne bali ensimbi baagala okudda wa Kyagulanyi okwetonda naye kyansi tekyaliwo era tebakyasobola. N'olw'ensonga eyo amaanyi g'abantu tugasaagirangako. Naye nsaba onsonyiwe ninawe nayisizaamu wano weewati ne bwe bati okiwuliza nemugamba lwaki mutuuse okuteekawo embeera nti omusajja wa temumulinaako access eyogera naye kubanga olwaleero buli omu ensinensi ekwegesa amaaso weewaalabwala ozze wali omusajja okiwuliriza ogezaako okulaga nti okakkanye nnyo oli muntu mulamu kugamba mulina ekifaananyi kye mwagala okusiigira ensi nti omusajja temumulinaako akisesi naye ng'omusajja mumulinako akisesi. Okiwulira ng'omusajja mumulinako akisesi nga musobola omukobera nemugamba munaye pulezidenti twetaaga tutuulemu twogere tuwayeemu naye olw'okuba mulina akantu kali akamampa ati mulina ababalina kufotoraga agwe Muwanga Kivumbi oli wakabi okusinga Bobi Wine agwe Sseggona oli wakabi nnyo singa Bobi Wine muli bakabi naye this time around Katonda alina gwe yateekako amaanyi ge gwe yayiwako amafuta bajjajjaffe empewo zaffe zirina gwe zaatuulako ne zigamba nti oyo ye mumuli oba olina bitabo byenkana ki abasajja ba David Lewis Rubongoya baabali ba Harvard buli kimu bakina bakatana
buli kimu kyonna naye bonna they are loyal, they are humble, they are respective eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kakati mulo mwe atenga nno bali sina ggwanga lyerimu naye kati olwo mmwe muli eggwanga erimu. Lwaki mutuuka kuseerizalawo omusajja? Lwaki mutuuka kuseerekakkanya omusajja? Omusajja n'atuuka okukola statement nze sigenda kukwatagana na buli ake. N'agamba ngenda kuba mwerufu mu kibiina njagalamu obwerufu. Omusajja n'afulumya statement. Mwadde mugeze okulagako nti ate kyaliwa mmwe empuuga ye mutuufu. Gamba omusajja nga mugezako mukakanya mumulaga nti ye tamanyi na mateeka ga parliament. Omusajja yaliko mu parliament. Omuleetere musajja that was gratuity. Simanyi sente zaali mu mateeka. Lwaki mukakanya omuntu to that level? Kyagulanyi was once a legislature. Okiwuliriza Kyagulanyi alina bannamateeka be bamwetoolodde. Kumpi mikwano gye gyonna egisinga mu NUP bannamateeka. NUP kye kibiina ky'ebyobufuzi ekikyasinze bannamateeka. Okiwuliriza naye ntunuulira ne ŋŋamba Mwanga Kivumbi omusajja ng'amugamba kakkana ekikulu abantu bakwagala ku mazima. Ekitegeera weeyambulule. Kati sawa zino nyenze kunaaba ku kyogo neeyambulula. Kati Mwanga Kivumbi yabadde ali ku kyogo yeeyambulula. Mitembo yamugambye nze sikulidako obuziga naye abantu emukiikirira. Banga Mwanga Kivumbi nze nkuwa obuvunaanyizibwa. Okiwuliriza nzize nkuwa obuvunaanyizibwa. Gwe wali ku kakiiko k'ebyobusuubuzi n'embalirira finance minister, shadow finance minister, nenkujja waawo mu kabineti empya nenkuzza ku kakiiko ka paaka gwe chairman wa paaka. Nze sikulinaako buzibu era ndi mumativu n'emirimu gyo naye tereezi ebyo abalonzi bo gye bawulira. Okiwuliriza weeyambulule. Mwanga Kivumbi yagenze okuvaawo eddakiika 5 zeyabaddewo waati ndowooza yabadde ng'atoowolokosa. Mwanga Kivumbi yakutte n'akazindaalo ng'akankana. Pulezidenti yamuyise n'amugamba muganda wange Mwanga Kivumbi jangu wano. Mwala ye Mwanga Kivumbi bw'akankanira ku microphone. Pulezidenti yamugambye jangu wano. Mwanga Kivumbi yanga mukama wange pulezidenti bw'ayogera tiwaba kigambo kirala kiddako. Pulezidenti aba ayogedde wangala ayisa abasajja kabaka. Ndiyayo n'atuula. Kumbe wali mukubeera wali mukama wange ninayo omukolo ewaka naye woyitirawo buyitizi. Awo eggwanga wenja okulibuulira ekituufu bannansi wenja okubagamba nti lekooti ebyo sibimanyi sibitegeera nako. Mwanga Kivumbi yeeyambudde ow'ekitiibwa eggaali n'agibuuka mu sipindi bango. N'atunulidde Mwanga Kivumbi nga yeewombeese nga pulezidenti ayogera. Ndowooza yagambye omusajja ontikkudde omugogo. Ontikkudde omugogo. Mwanga Kivumbi wadde wali mu katebe wali ku mukolo okukufiira. Ndowooza yakubye pulezidenti akananga mukama wange nyamba. Olinnyeko ku mukolo ewaka nina omukolo gwe ntegeseewo. Nyamba otuukebuko awo we tuba tumalira ensonga zonna. Mwanga Kivumbi yagambye ndowooza mama naye yamugambye yangu yisala enkoko wali endala bakuba kabuzi mu kaleete. Omusajja antikkudde. Omusajja antikkudde. Ndowooza n'ow'ekitiibwa Mpuuga mu bitiibwa bye ne futusojja wa Bedi Bwanika bagambye bannaye tuyidde. Ate noono waffe gwe tubadde tusigazzawo waffe nga tumanyi yalinga aliwo ku bikonge ebinene bye tusimbyeko essira nti nze wemba ŋŋenda nvaayo ne Kivumbi eggaali ng'agibooseemu. Kivumbi yagambye lekooti ndeka
mbadde wano mu parliament emyaka 15 ndeka nze chairman wa paaka omusajja mpadde obuvunanyizibwa naliko ne shadow minister wa finance ndeka Mpuuga ontwalawa Abedi talina kyakufiirwa Abedi ye mafia Abedi ye gy'emizannyo gy'omusala guva mu State House direct Abedi yakimanyi bulungi mu parliament taddayo kakati nze Mwanga Kivumbi ndeka abasajja bakitegedde nti bibawoza nti banene mu constituency waliwo abaana amaanyi gakyaliwo agambuleera ogenda kundabira buli mubaka wadde yefuula owakabi buli addalowooza nti kirimaanyi bafunye kasente wanita amongo bali mu constituency tebagenda kusobola kuva ku bifa ogenda kubalaba we bakankana batandise okankana waliwo foosi y'abaana abajja ababadde basirikiddeeyo munda buli kimwe ekyetaagisa bakirina era nze mbalabula mmwe babaka mmwe mbasunirako nupu egenda ku unveilinga cream la cream ndinoga tennakita mu butongole naye nkugambye buli kifo kiriko cream buli kifo kiriko cream mbabulire yakama Joyce baagala takyava ku kitebe okawulidde Joyce baagala takyava ku kitebe kiro sawa ziri awo mpolampola takyavaayo ku kitebe takyavaayo mwe mube ku byobufuzi mmwe baana mmwe politics mulabe edduka nuza babeerawo ne babagamba wekyagulanye tewakyali maanyi ekiri kyali kisinde yali weevu yavaawo mama bagenza okukiraba ne bagamba leka Mpuuga bamugambye saabala lyato lyo Abedi wanika kakuba enkasi mugende wakati Mpuuga yanyampidde ddala Mpuuga kati munyampi Mpuuga kati wa NRM signs zonna ne indicator kati ziraga Mpuuga wa NRM kati bwoba mugezigezi nga gwoli mugezigezi nga gw'omubaka otalina kye weetaaga this time around eggaali ogibuukamu eryato olibuukamu era abagezigezi Mpuuga agenda kutuuka okusigala ng'asigadde ye ne Sseggona ne Fuutu Soja Abedi Bwanika aba sajja wange Hildaman ye yakibuukamu dda dokita ye yakibuukamu dda angamanuwa leka kati ne Mwanga Kivumbi empagi ebaddengawo ogekutte waniliddawo naye yagambye ekoti mama madamu teacher ye yakibuukamu from the first n'abagamba nze mundeke nakibuukamu ati Mpuuga eryato agenda kulisigalamu ne Sseggona ate nkukakasa Sseggona tadda busiro mama Sseggona munnamateeka busiro tadda busiro east mama naguno yayita ku lugwanyu kubanga kati ate Abedi ekimanya kabonera olaba Abedi yali atidde Moshi kyali wange Moshi Kibuuka Moses ye yali akankanyiza Abedi Bwanika empale kakati aliko Judy Mbabaali Abedi ye gamuwedde Abedi gamuwedde era anytime mu constituency bamufubutula na mayinja kubanga ekisooka Judy Mbabaali mu Katuliki
Mukatoliki Judy Mbabali munnamateeka omutendeke Judy Mbabali kayina amaanyi kati Abedi tiyakitegeera nako tiyakirowooza nti nako from any time kubanga Judy Mbabali yali kyali wampuuga okiwuliriza tiyakirowooza nako nti any time Judy Mbabali asobola okuvaayo n'ajjaamu esimbeko kakati ate Judy Mbabali ajjira ku tiketi ya NUP onaawulira kati oyo ejo tabi bali kutuddeko kati Abedi bwanika n'omulala n'obusungu buyitirivu naye muli akankana ekifo kigenda